Abazadde obusiko obulala bwe tusobola okulekera abaana baffe Katonda. Omwana bw'omukwasa Katonda, kansubira abaana tebazze leero mu saavisi y'abaana nga kyekisembye. Pastor bw'anaayita saavisi nga bajja. Katonda bw'omukwasa omwana wo, olina garanti nti omwana oyo ajja kkula, ajja mukuza. Waliwo ebifo bye tutabeeramu nga Katonda y'abirimu, baliyita ssomero. Musumba ayogerako n'agamba 80% of a child's life ebeera mu ssomero. Kati mu ssomero abaliyo si be bazaala abaana baffe era tebagenda babeerako. In fact ne babaliko essomero liba lirimu abaana 100. Kyangu okusanga abasomesa bali 2. Ani aliye yakubiriza omwana wo okubanga yeekuuma? Katonda. Kyovola bw'oba osaba olina okusaba ennyo Katonda ayigiriza omwana wo engeri ze. Yekka yasobola okwogera naye. Naye ate tulaba omusajja ayitibwa Isaaka. Isaaka ayogera ne Katonda. Katonda n'amugamba agenda kubeera naye nga bwe yasuubiza kitaawe Ibulayimu. So ng'omuzadde enkolagana ye ate ne Katonda nkulu nnyo eri omwana wo. Waliwo omukisa ogugenda okujja nga guli generational. Nga Katonda waakusuubiza okuwa omukisa, asuubiza n'abaana bo n'abaana b'abaana bo. So bw'oba oyagala Katonda teweeraliikirira nti ani anaabawo nga abaana bange nfudde, ani anaabeererawo abazzukulu bange. Katonda yasuubiza Ibulayimu nti amuwadde omukisa n'abalimuvaamu bonna. So bwe yawa Ibulayimu yaguwa Isaaka n'aguwa Yakobo, olunyiri lwa Dawudi lwonna bw'olulaba paka Yesu lwajja. So nation ya Israel eri blessed because of Abraham. Abaana baffe omukisa bagenda gufuna singa tuba n'enkolagana ne Katonda. Naye bw'onooba oli mu ssabo nga kyaki ojjamu kubanga bagenda kusabira abaana gwe tobiriiko. Yesu asobola ofuna omukisa gwe. Naye ate omukisa gwe tuyita ogwa ddabo ng'olina ogw'omuzadde, olina n'ogugwo ogugoberera ng'olina enkolagana eyiyo ng'omwana. Naye ate nga n'ey'omuzadde weeri.